Olunaku lwa leero Musiga Nsimbi Omusomalia Mogi Amina alabiseeko mu kakiiko k'ebyobusuubuzi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ng'ayagala eggwanga Uganda limu Buwumbi 24 basobole okusaawo kampuni enafulumya sukaali eya ATIAK Sugar Factory okusinziira ku Mohamed Ahmed ng'ono yakulira ebyobulimi mu nteekateeka eno. Agamba nti nteekateeka eno yakuganyulwa abantu bangi nnyo mu bitundu by'Eteeso olw'ensonga nti waliwo n'akatale akeetengeredde akeetegefu okubeera nga katwala sukaali wanyaffe Uganda. They will receive the most amount of money. If you look, the cost minus revenue, it's still 3.6 million because government will have done it already for them for free. Yes? So the first crop, they will receive 3.6 million Uganda shillings. Then the second ratoon, they have to go and minus the amount of money which is for fertilizers, which is 522,000. So they will go down and receive 3.7. Then the second ratoon will end up going per acre. It can go down, and I've given this at the lowest value. The minimum value right now, some sugar prices go to 160,000. Mogi Amina ng'ali wamu ne Dan Kidega ssentebe w'enteekateeka eno bagamba nti enteekateeka eno eweereddwayo eri bannayuganda era nti kekadde okubeera nga bannayuganda baganyulwa mu nteekateeka eno. Start the production. We have already a market. Export. So market, and these people will be giving us money in advance. Okay. Because so it's export, even if we don't get the local market. Okay. It is something which before we start, we have a ready market of 90,000 tons of sugar. Okay. So this is the best crop forever for Uganda. Thank you. So you implemented in ATIAK sugar. It's a very good model. First of all, it empowers the community, and you know the northern community, particularly the Chuli sub-region, that had a long history of conflict, and this project will very effectively change the political ecology of the area. Newankubadde nga kino kiriwo ekiti naye ababaka abatali bamu balina ebibuuzo bingi ebisigadde nga tebinnaba kwanukula omuli obwannanyi bw'enteekateeka eno ssaako n'ebintu ebirala kye bagamba nti bintu bingi nnyo bye bayigiddemu ng'ababaka olw'ensonga nti amakampuni mangi agateereddwamu ensimbi ku lwa bannansi ba Uganda wabula ne gatasobola kuwangaala. Such a factory, the first industrial factory in the This is nice. It is part of the recovery. It is better than these nuts and stuff. Now, all those monies have been eaten and the society remains the same. Okay. The money just kisses the ground and comes back to Kampala. Those resources will be invested in that company because in the past we have lost money as government. If you look at Munyonyo, the director just came and said, "This is my business. Do you have a financing agreement? And if yes, can we have a copy of it?" Shareholding should be known on that matter of the private investors with whom the Ugandans are investing with. It's not a crime for Ugandans to invest with anyone, but it's also incumbent on us to know who we are investing with. Secondly, the recent reports of audit. Ssentebe w'akakiiko kano ategeeza nga bajja okukola alipoota wabula nga waliwo ebintu bingi ebirala ebiteekeddwa okuba nga bikkaatirizibwa abakungu abalala. Ensimbi ezeetaagibwa za mwaggwa by'ensimbi ogujja 2019-2020. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.